SB4 Media feno Tuggussa Enssonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola likinga commentinga subscribinga elisisa obisanga ya ku SB4 Media yefe Tuggussa Enssonga. Ekikopo ky'obujjo kitunda sente meke Dubai? Nkitunda dirham 5. Dirham 5. Ze 15 eze Uganda. Ekikopo ky'obujjo. Yesewo. Mama Fina samusanga nti nkola mu office. Yansanga ntambuza bujji ku street. Angamba wakikola otya? Nemugamba mami nemukagamu. Mami ndo okugulya obujji abantu babano bayitaga obujji. Nangamba bwameka nemugamba dirham 5. Nakwata dirham 5 gye mitwalo aga. Nangamba bawo obujji. Kati nze waliwo abansanga ne Maama Fina bagamba tetujja kunywa bujji bwoli weni alemu. Ogira otyo obeera otya ne Maama Fina. Oshegera bulungi. Ne babawo omulala w'eddiini ennyo nagamba gwokolegana n'abalogo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Muzukulu wa Kabajja yakubuuzaako omugeyi Ssebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli tudde mu ntebe za bbeeyi. Zino ntebe ssebo zaava Dubai nimbye zalinnya nnyonyi era zino entebe okuzituulamu olina okubeera nga okozeemu. Abasinga bamanyi nti za kikadde. Ojja kusanga omuntu agambye kasa naakula njagulayo ku ntebe bwetyo. Nedda ssebo ntebe za kivubuka. Omuntu gwe walesanyo omuntu gwolaba ng'eyo kijaana entebe yazigula dda ziri mu Uganda. Ekyebuuzibwa gwali eyo omuvubuka myaka 25 kiki osobola okukola n'ofunamu akasente n'ogulamu akapolitiko oba ettaka lyo n'ozimbako amaka go n'ozimbako n'ezabapangisa. Abasinga nno bongi bamanyi nti wanaafuna omulimu gwa woofiisi, wanaafuna emirimu nga gino egyaffe oba okubba mwasobola okufuna akasente. Abamu benyigidde ne mu byobufuzi, ebyobufuzi birimu ssente. Yalowooza akasaana akola emirimu egyo mu myaka 2 oba myaka 5 ajja kufunamu akasente okuzimba amaka ge, kuzimba ez'abapangisa. Naye si bwe kiri. Waliwo kirowoozezaako nti omuntu atunda obuugi, ekikopo ky'obuugi n'essuwaani ya katogo asobola okuzimba amaka, kuliko n'ennyumba z'abapangisa n'emmotoka n'agula. Ansa neri nti ye kyonna kyonna ky'okola osobola okufuniramu omukisa n'ofuna obulamu obulungi. Nze muzzukulu wa Kabajja tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Puroguramu eno tegenda kwawukana nnyo ku puroguramu gye nakolako ko Maria owa China Town ow'e Busaabala. Story eyo mwagiraba ne inspiring abantu bangi. Bamusanyukirako nnyo and yaŋŋamba yesterday twayogeddemukko naye yesterday naŋŋamba nti amasimu ge yafuna messages ze yafuna ng'abantu bamwebuuzaako, abantu bamwebaza okukola zamuzzaamu amaanyi. N'agamba ekyetegeeza nga tovudde mu bino ebyokuvuma ku social media kuzina kuddamu zi challenge. Abantu balaba social media nga baagala ebyokuyigirako. Kyamuzzaamu amaanyi okubanga
yeeyongera okuyiiya n'okwongera mu bizinensi ye okugifaako ennyo era nanneebaza nagamba SB4 kuva wajja wano ndaba nga ngenda kufuna improvement. Tusaba Mukama Maria abeere ng'ate akugayidinga bulungi tugende okudda nga bizinensi ekuze ngera ekulidde ddala. Olunaku olwaleero tuzze wa mukulu Ismail tata Jamal bonna gwe mumanyi gwali mu Dubai omwo Baniyasi kukikanulaawo podium DC kwegaba mu Deira mwonna waliwo ne bayita ku DC mbadde simanyi waate awo basibira emigugu naye nga bannayuganda basibirawo bayitawo ku DC abasinga bamanyiwo ku DC abawo bamanyiwo ku podium street 1 ku Tanaha so olunaku lwaleero tuli mukulu Isma Katogo buugi erinnya terimuswaza welimuyita era wamuyita nti Isma agamba yongerako Katogo buugi erya ssente nga wowulira kamiliyoni ti Joseph Mayanja kamiliyoni erya ssente erikola ssente. So nze nga nakamumiitira lwakufuuka twali ba mukwano nga sinaba kumulaba nenfunako chance nengendako e Dubai. Mama wangu mulungi n'antwalayo Mama Fina ne Yanzija ate ne Mama Fina n'omusanga ng'akwatagana nange bas kati ne mulaba wannamulaba wali mu gurupu yaffe nalina nenamba tukyatinga naye nga nze nti okuyita erinnya lya Katogo buugi nakumirira ngamba Isima ngamba yongerako Katogo buugi ngamba kitegeeza lyewuliramu emirembe so ne tumiitinga namubaleeterako ko ne tunyumyamuko wenawulidde nti yazzeeko ko eno neŋŋamba kamulumbe tunyumyemu ku mboozi so nsobola okukulaba mukulu Isima Katogo buugi SB4 nange nsasa okusaaga weebale kunjagala nakunoonyako Jamaalo ali ku ssomero yatandise okusoma twabeeranga e Dubai nga bagamba omwana mumuzayo ddi n'asoma ekiseera kyatuuse ne tumukomyawo n'asobola okusoma. Jamaalo anaasobola Uganda n'agisobola ajja gisobola omwana waba akyali muto society gy'abeeramu gy'agenda nayo. Embeera yeno yamuyisa etya nga yakatuuka? Embeera yamuyisa bubi nnyo nali nange kyampaliriza bayithawe n'okukomawo kubanga Jamaalo yajja webatuuka eno ne mami we okubeera ssaawa 4 ez'ekiro n'amugamba mami obudde bugenze tuddeyo ewaka yagala kudda Dubai amanyi yewaka. So kyamukyalenjinga nnyo ate nga siriiwo n'amugamba yusi obudde bugenze dadi twamuleseeyo tuddeyo ewaka. Teyakaaba? Yakaaba ate ayinza obutakaaba talaba ku dadi we amumanyidde alaba kizikiza buli eyajjanga obalabako banaye mukulikeeyo ng'amagamba Uganda not good. Naye kati agenda amanyira agenda apiikinga ate we najja lwakuba nafunamu obuzibuzibu mukyala netuluzinga omwana nange nensobola okukomawo mubimanyi ebya visa ye Dubai ennaku zino bitabuse tetukyakolera muli munda visa change osooka n'ofulumamu babigyewo naye nga tebinaba kugira nnyo babijjawo bazaawo webate Dubai yo bwetobeera mu Dubai ofuna visa onafulumamu okolako visit n'okola visit ya akubanga ne freelance kati emyezi 3 nazo bazijjawo tebakyazituwa abaddugavu. Nalabye nga abaana bayinza balumba speed kuba speed eringa kampuni ekola mu visa tulabira ddala nti ate abaana bifo ky'okutegeera wembeera eyo yatuukawo okukulengerako mu mawulire tebasobola kitegeera ndowooza. Bannayuganda entegeera yaffe ffenna tetutegeera kyekimu. Oli akeera ku makya naawe owa speed amukolere visa n'amuwaddira mu 1,300 oba 1,200 naye n'atamanya nti wa speed ye kampani ye si ye muloko nti olumu wa visa n'agiteekayo si ye muloko wa speed akuyambako ye yateekawo system kugikufunira naye ateekayo eri n'asaba abaloko bannannyini nsi bwe baba bagaanye tewaba kyakukola ate bo ssente tebazizza
okitegeera bulungi ogamba ono yali batayagala kumanya kati nze nga nze mba nawadde wa speed sente seetaaga kumanya ne wanambuulira atya kati wewali obuzibu obwo naye kati companies zonna si speed yokka lwakuba nti ebiseera ebisinga omuntu abadde ali mu kintu ennyo abadde amanyikiddwa ennyo kimutuukako olw'ensonga naawe SB4 ina abakkuba bangi abayagala okukussa wansi ate bo bakole ki bayitewo naye nga wali Mukama Katonda wa speed musabira ajja kumala ayimuke nange mutumiddeko Mr. Albert namulabako twameetinga mu kawo ka meeting naye musaasira nnyo kuba nalabako ennaku zino nga abaana bamuli bubi naye nga si yakola visa nalabako omwana yalombako ne company era ne kimuleetera okusooka okugiggalawo asooka asolovingeko bano ababadde bamubanja kubanga visa ze Dubai wompa visa okukolera nti oyinza okumpa sente zo nga bulayo ennaku 5 ogende visa yeggweko oyingire overstay kati wozimpa nenziteekayo eri ne bikyukakyuka sente mba naziteeka nga sikyazijjayo gwe oluyingira mu overstay ojja gamba nakuwa sente zange mu budde n'ogenda mu overstay so kati kyekireetedde kampani eyo obuzibu naye wali Mukama Katonda tewali kijja gaana era kampani kyemmanyi very soon ejja kuddamu eboominge anyway tuyitiddeko eyo naye nga tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga banaffe abatuteekamu akasente abaziwa and sons bano batumiddeko nnyo gwe wena wennanga oyagala kukozesa mu kisenge omuli emifaliso duvet covers bed covers amasuuka towels shulax byonna ebigwa mu kkowa eryo byonna banaffe abaziwa and sons bakoti ebintu byo biri ku original ate nga bakola ne delivery paka ew'oku mulyango basenga ku Mukwana Arcade oba bakwire ku simu ezo ziri ku screen oyogereko ko nabo twine Isma Katogo buuji obulamu bulungi ddala weeyagala alhamdulillah ndi waka tonsanzeewo tuzze okuwa ku bannaffe bannyinaffe oba baganda baffe amagezi nti okikola otya wakikola otya okubeera mu tuli si kupangisa ti Land Road agenda kujja gamba owaaye omwezi guweddeko kyokka nga ate omulimu gw'okola mulimu n'abakusekerera mu Dubai bangi omulimu abantu abavuka abasinga tunyooma emirimu naye ne luli nakugambako emabegako wali wampaka interview nakugamba nti okunyooma omulimu si kirungi bakatonda abantu ndabuugi naye owulidde omwana abadde agenda okunona ebyokulya nga mpaka ku kisumuzo kya Markex ngende nnone ebyokulya ba SB4 bayita Rumion n'endala gyeziri bwa wano watono mu buugi n'akatogo atwebuuza nti okikola otya kwewaayo n'obutanyooma mulimu n'okufuna ebiseera ebisinga ffe abavubuka ekitujja ku mulamwa kukwasaganya ebingi bitya n'obeera n'abakazi nga bangi naye obeera ne mukyalawo omu ne mukola kubanga kimanyi badde nkola ne mukyalawa wanga nsapootinga kati ampa n'obuvumu naŋŋamba ate kati omuntu wa ofiisi aba atugamba ki talina kyabagamba owa ofiisi waba agenda kushera okunywa amafuta nange kwenkyama n'oteekamu naye n'ateeka owa ofiisi waba alina bbiiru gy'asasula yonna oba y'amasannyalaze oba y'amazzi nange ow'obugi ngikola ki naye nze ow'obugi ngisasula neewaayo okukikolerera ekyo okitegeera bulungi naye abavubuka abasinga ayagala akuba amasimaati afune omulimu ogw'ebbeeyi omulimu gw'ebbeeyi ogwo bayinza okuba bamuwa kati kano kugereza Dubai omwana oba wa security asembayo funa esente nyingi afuna 2,000 mu meka ze miliyoni 2.5 nze isima Katogo buugi sizikolera 2.5 sisobola kuba tageti yange njiyina nakola omulimu gwange mmanyi nti wentunda ku buugi nentunda akatogo oli najja nga ayagala mmere ya Uganda matooke bijanjalo nina tageti yange kati gwoba olina omulimu gwa miliyoni 2.5 blaza toyimirira wenyimirira okola n'ozisussanamu nkola n'ezisussanamu kuba ndi wavunaanyizibwa
nsasula ennyumba ey'e Dubai, mukimanyi Dubai Yeah. ffenna abasinga tupangisa. Nsasulawo wenkolera ennyumba gyenkolera. Okitegeera esasula 4,000 buli mwezi bwe bukadde 4. Kati gwe omwana akola omulimu gwe milioni 2.5 ogenda kunzijawa nga zenna kapasite yeesasulira ennyumba obukadde 4. Tutunuulire obuugi omuntu aleko ayinza okuba nga programu yasooka teyagifollowinga. Ekikopo ky'obuugi okitunda ssente mmeka e Dubai? Nkitunda dirhamu 5. Dirhamu 5. Ze 15,000 ez'e Uganda. Ekikopo ky'obuugi. Yesebo. Lwaki ssente ya Dubai tusinga nnyo? Kuba wano ekikopo ky'obuugi kya nusu 5. Okitegeera? Naye weri 15,000. Naati kati ekikireetera akawunga mukagula nusu 2,000 kilo. Eza wano Uganda. Eza wano Uganda. Yeah. Nze eri kilo y'akawunga njigula dirhamu 15. Gumu kitundu. Gwe gumu ekitundu. Kireetya kyekigireetera nti ekikopo ky'obuugi tokyola kinywera ku dirhamu 2. Dubai tukozesa gye bayita disposable, tetugula gamaazi. Omuntu anywa n'amala n'asuula. Okitegeera bulungi. Parking yakyo buli kitu oyongera kikola nga kya mutindo. N'akasente kakola ki? Kyokka ng'ate nusu 5 dirhamu 5 eri buba bucolo. Eri dirhamu 5 katugambe dirhamu 5 obeera e Dubai, kuba e Dubai okwatira omuntu dirhamu 5 gyemitwalo 5 egy'e Uganda, obanga amuwadde nusu 5 eby'e Uganda, kubanga zagenda olyamu emmere oluusi nga tezimumaze namumala. Okitegeera? Kati so eri ssente zaayo ziri waggulu nnyo ku zaffe. Kati wozikola nga omanyi bwe bazikwata ate osobola ozifunamu bino. Kati senga saazikwata bulungi entebe gy'otuddemu wali gituddemu senga kuleetedde foomu. So tutunuulire nga gy'okwatamu ssente zo n'okuŋŋanya 5 si 5 ntoba 15 oba 5 ez'eddiramu n'okuŋŋanya n'obeera ng'osobodde okukolamu bino bye tulimu essaawa zino n'ebitaliiwo ebiri ewala. Sente giwa kitiibwa n'omanya nti ndi eno Dubai ndi ku kyeyo. Okitegeera? Abavubuka abasinga nakugamba, abavubuka abasinga ayagala akwata essimu eriko 14 Pro Max ya milioni mmeka nze sizimanyi. Ode milioni nga 6. Milioni 6 okimanyi wano wogenda e Kamengo ofunayo 10 ku 10. Milioni 6. Esebo. Ojja kuwira awana mini box yo nze nzirina nguliza. Nkugambye e Kamengo osobola ogifuna 10 ku 10. Ng'oyingiddeko munda va kunze wano olabye nti ndi ku kkubo naye nagulawo mabegako myaka nga nagulawo 217 nengulawo milioni 2 kati essaawa zino n'oba olina milioni 6 tofunawo. Kitegeeza gula ekintu ekijja mu ssente z'oyina. Abantu abasinga balemerera okuzimba kakayumba sikazimba ayagala kinene. Tandika n'ekitono. Kiki ekikutwala okutandika n'ekinene kyotagenda kuggusa? Nze natandika n'akatono nindi nkazimbya. Famire yange eri bulungi, abaana bange bali bulungi, muzeeyi wange omulabyeko. Senga olowooza abadde nga simuwa buyambi oba tanjagala wali musanzeewo naye ayinaewo. Senga gamba tombuulirawo oyo n'olabye tuli famire tukolegana bulungi. Emikwano ngikoze SB4 nkuyina. Nina omunene Maama Fina kyali wange nnyo isema gwe katogo ngenda kujja mubuuji. Maama Fina tasobola linnya nnyonyi awadde supposed okujja e Dubai eyo mu nnaku zino naye twabadde tulogera nagamba isima taliiyo kangira nindako. Okitegeera bulungi. Kale omukwano ogwo naye nga Maama Fina saamusanga nti nkola mu woofiisi yansanga ntambuza buugi ku street agamba wakikola otya? yakusanga busanzi nga nali simumanyi nga nange mwegomba omutuukako nensanga e Dubai nemugamba mami obuugi bubuno olina okugula obuugi. Okitegeera bulungi nemugamba mami nemukagamu mami olina okugula obuugi abantu babano bayitaaga obuugi nagamba bwammeka nemugamba dirhamu 5 nakwata dirhamu 5 gyemitwalo aga nagamba bawe obuugi. Yagula bwa mwezi mulamba bwa lunaku lumu ate bwa mwezi ebikopo dirhamu 5 ebikopo biba bimeka
ate sales baba bingi biba bingi bitya 5 Eh. 10 5 2 ebikopo biba 50 ne banywa abiba 10 abantu ne banywa obuugi ne tujjaawo omukwano ne mugamba mami olala woobeera ojja obuwunga yali teyeetikka era mami zamwetikisa andeetera obuwunga nandeetera ebijanjala ebifumba akatogo nandeetera leeko n'amatooke ne mugamba mami ati kati oyagala bakusaba buli ajja ku kamera akusaba naye nze kyenkusaba njagala kikozesa nfunemu ekigulira ki famire ekyokulya n'omufunamu omukisa era wano maama Fina wano wendi eyo entebe agirinako omukono naye omukono sigamba nti ampa buwi aa ajja n'agula obuugi ng'obwo n'ampagira ate akasente kampadde ne kaba nga kamukisa nenkazimbya nesobola okukolamu ekintu weekiti so abali eyo abanyooma emirimu bannaaye temunyooma mirimu so mukumusanga kukuba mama Fina ono naggulako obuugi omwatandika okubaaba omukwano bwe twatandikira okubaaba omukwano era n'okuba omwetowaze kintu kikulu nnyo woba osanze omuntu ng'oyo ow'amaanyi mugguleko omukwano tolina kumugamba abo baamala kati nnyo ekikyasinza okutulemesa ffe abavubuka okubaako obulungi tutadde nnyo mu byobufuzi ajja kusanga omuntu ngoyo abo bagundi abo bakibiina bwe kiti twakoowa wesanga omuvubuka ayisiŋŋanya n'omukisa gwe oli tazze nti abayambadde essaati ya kibiina bwe kiti tazze kukuba kampeyini azze kubibye naye noteka twakoowa abo bakino weebale nnyo weebalire ddala kati nze waliwo abansanga ne maama Fina bagamba tetujja kunywa buugi bwoli wenyalemu ogira otyo obeera otya ne maama Fina oshegera bulungi ne babaawo omulala w'eddiini ennyo nagamba gweokolegana n'abalogo maama Fina si mulogo omulimu gwakola waba aguvuddemu simitingangako maama Fina mu ssabo olinga nze oshegera bulungi taŋŋambangako nti tugende tusamire era ebbanga lyobeera ne maama Fina ng'oba tomumanyi ye muntu gwetayinza nakugamba nti nno kubanga omuntu osobola obeera naye nagamba nti omanyi isima nkuleeteddeyo akadagala woba tomugambye kizibu kyo wojja gyali ekikuleese kyahandolinga kituufu woba ogidde mu kalica ya kujjanjaba ajja kujjanjaba woba ozze mu kalica ng'eyange nti mami njagala kungulako kino mami baye muntu ayagaliza woba ozze musaabu yabuku naye nze oli asobola ogaana okunywa obuugi bwange nti nkolegana ne maama Fina yakava eno kati yakuleetedde eddagala kyokka nekisinga okunnuma nti omukyalo wabanga tugeze kuyamba tamala kubuuza nti oli wa kibiina ki oli wa ddiini ki tamala kubuuza nti oli wa ddiini sokoleeta ebibbo by'abalongo ndabemwe mubiina nkuwa essente nedda akuyamba nga bwozze so bannayuganda tulekeraawo okujajinga ennyo omuntu bannayuganda abantu tubajajinga nnyo bannayuganda ebiseera ebisinga SB4 walaba omuntu omunene ng'oyo aba ayagala musitukirako ate nenkubiriza abavubuka nze ntunulira nnyo nze siina TikTok ne mukyala wange agiina TikTok gibeereko ng'olina kyogifunako bw'obeera olina bizinensi nga SB4 waayina teekayo bizinensi zo tulekerawo okubuukira abantu ojja kera ku makya obuukira omuntu okere ku makya ng'ate gwe weetaaga naye nga wamubuukidde nze okimanyi waliwo bwe nayitaka nga omuntu anyumya emboozi agamba maama Fina ebyo ebintu byagaba amala ayita eri waba akuwadde sente n'azikugyako nemugamba lwaki mumala gwogera maama Fina agabira mu kamera waliwo lweyampa emmotoka abantu abo ne badibeetinga nti bayiseewo omwezi gumu bangweko bambuuze emmotoka eriwa gye ntambuliramu era yeriwa newange epakinze ne luleero twali tugenda okukola eri gye twagenda muze yakuvuga so omukyalo oyo ebyaddala amanyi lwaki nti edda kano kankyogere mu kamera bagambanga nti bebe kulu alina omutima omubi nga simumiitingangako olunaku nasooka okumiitinga bebe nalaba ekifaananyi ekirala andi wenatandikira okwagala bebe n'obulamu bwange abayimbi bangi benjagala ng'oggyeko Kamiri ye mwagala mu musaayi oyo ye muyimbi wange
mu basajja nenzizaako bebe nti bebe we namumiitinga nalinda okwaba ekifaananyi kiri abantu kye boogera oba mikwano gyange gye nabeeranga gye boogera nenkinda omulundi gwe nasooka omumulaba saakiraba ogwokubiri saakiraba naye ngaebigambo omusajja bimufubutukamu akugamba ekigambo n'okirowoozaako nga kituufu ate nekikuyamba okuteeka ku step eddako ayogera mpola mpola so ebbanga lemmaze nga ngendayo tutogenda mu press conference awo era wandaba tokumupayo ebigambo nentandikirawo okumwagala naye nga wali eno ngaowulira bano bobeera nabo ebigambo bibuugira wali nga totally byanjawulo so before ntondawula ku Maama Fina saba nnyo ofuna echance omumiitingi kituufu banagwo mukisa Maama Fina tatuukikako olaba nange nze Dubai wabajja ankubira esimu tiyisimanzija ne wano munoonya mulabako munoonya simulaba naye nga ate wengenda ku gate nsobola omufuna naye sisobola mugwako bugu nga tampadde appointment muntu mukulu olina okurespectinga omuntu ebyaddala si muntu musanga nti omumanyi nnyo ate omumanyiire okole ki osukke olinga nze n'essimu y'okugikubako ebyaddala ebintu by'okumulinnyirira byo nasooka nemanya kati nti ono yes maama wange apadde chance mutuukako ndi mu bantu owaaye okitegeera bulungi ofuna nga chance meeting omuntu akusingako osigala ne respect eri gy'obadde omuwa nga tonnaba mutuukako naye kisinga otuleetera akamanyiiro kubeera kati ze Maama Fina wajja Dubai okimanyi fe abamulabirira n'akwesiga n'agamba genda ondeetera emmere n'akwesiga n'agamba isima lero nfumbirayo akatogo kano gamba Maama Jamala nfumbire kano okitegeera bulungi nze yali badde atuuka wano n'emmoloka ezange otuba tetuliiwo zipaakinga wuwe n'ebintu byange ebisinga gwe mbiteresa yabimanyiiko naye nkugambye okuva we najja wano ngenda kumalawo omwezi togenda mulinnyira nti nze kino naye nga n'ebyapa oyinza okumbuuza ekyapa kya wano nga yakiyina oyinza okumbuuza ekyapa kyewalala nga yakikola ki nga era wemba nina kyenjagala okukikozesa mala munoonya okitegeera bulungi so gwali eyo kino kikuwa kyakuyiga ki nti omuntu ofunye chance n'omumeeting ati meeting ze SB4 musigaze ka respect abantu baga privacy kati SB4 bantu bangi abaagala okutuukako naye nze nzija wano nga we najja nkwegayirira nabwegayirizi naye ate wojja Dubai ate neweegayirira nze naye kyenjagala ogenda ali ku dduuka okugula gwayimanya edduuka wenyinza okugula negamba tuulaawo mala otunda obuugi bwange tugende tushopinge netutunda ffenna oba jangu tugende tutunde ffenna so nkugamba abavubuka wobeera omanyi nze Isima wadde nange ntunda buugi waliwo abaneegomba okuntuukako kituufu aga singa nfuna Isima oyo n'aba baŋŋambye ebigambo ebyo nsobola okutambulizaako obulamu so obeera onsanze respect gy'obadde ompa luli nga tonnaba kuntuukako esigalewo naye kituleetera obuzibu nti manyidde SB4 kati ndaba tuli mu level y'emu tuyinza okuba tuli mu level y'emu naye nga SB4 olina kyonsingako ate kyewaliagadde kunjigirako SB4 abantu bakumanyi nnyo bangi okusinga ani gwe mu kategoleyo nange bamanyi nnyo bangi okusinga okusinga lwaki wembeera nkutegedde lwaki ate ndeeta akagundi akayita kakalaba nti no tuli mu grade ako kakulu gwe omuvubuka ali tulina kuyiga buyizi ku bannaffe tulina okuyigira then ne tukiteeka mu nkola kye tuyize tudde ku mulimu Isima bangi abakuyisanga amasolo omulimu gw'okola bangi abakusekerera mu kutandika kyakuyisanga kitya n'osanga omuntu n'akujerega olwokuta ekibeera kyekyobuugi kaakati mu kutandika era bannaye natandika nagamba luli natandika nga ntunda ebikopo 10 ne bagulako kashi 6 ne beewolako bimeka nembeera nga nsigaza ddiramu ameka 3 osegeera bwetu wenagenda nga nzimba ekintu abantu bo tosobola bajjamu kujerega naye ekirungi waba kujeregerera wabaera tekubulako muntu omu aba akumanyi era yamugamba
oyo nno gwoyogerera bwotyo muganda wange ng'ayimiridde ayimiridde atya olaba omwana ayisewo wano ng'avuga kasukuta nkugereza ku jamaalo oyo mwana gwesobola omubeezawo wano ku ddungu mu buugi bw'atunda oshegera bulungi abajerega bo babaawo SB4 ovuga moroka ya bukadde nkaaga olabika bulungi ne wakyaliwo era naawe akola ki ayinza overi nakujegera yakamotoka kavuga Maama Fina yakamuwa buwi okyegera bulungi muganda wange bameka abalina omukisa omuntu akeera ku makyo kuwa akuwa obukadde nkaaga buli omu kyasabirira kufuna mukisa olaba kamiliyoni gwe tumuyita legenti bamuwe moroka n'agwa eddalu n'afukamira neyevulunga nowa boda yali agikonyeko okyegera bulungi ajayo kiboko nenga kamiliyoni akoledde ebbanga ki okyegera bulungi so tulekerawo okujerega wadde SB4 gamba nti emmotoka bagimuwa naye mukisa gwe singa ali teyeeyisa bulungi kateze kakwekizaapu kankubuulire kino bukyanga mbaawo bukyanga nzaalibwa nakafuna omuntu ogwo ankwatira ssente eza kashi nazimpa bubi nga bamuyita omukyala Maama Fina mugamba agabira mu kamera walondabeko mu kamera nga Maama Fina mpa ssente abantu simanyi engombe eyo gye bagijja agabira mu kamera ate kati kakubuuza kino SB4 Maama Fina agabira mu kamera ssente mmuke nyini abantu mu abamuzimusabira mu kamera olaba gataliiko nfufu ngaali wasaba obuyambi nsaba Maama Fina bannange Maama Fina atuyambe olaba NTV ngaali wasaba obuyambi bannange Maama Fina atuyambe kati wasabidde mu kamera ku NTV oba ku Bukedde TV lwaki ogamba obusere babazikuwa naddamu n'ayita bali abamawulire okakasa nti ono eyasabye obuyambi abufunye kikulumizaawo omuntu yegwe atagala kugabira mu kamera waliwo omusumba omu eyadifendingako Maama Fina and yabagamba nti gwe ayogera nti Maama Fina agabira mu kamera olaba eggulire nga balajanira Maama Fina wegendayo muwenga si mu kamera batuuke okujja okumuwa agambe nti ono yampadde so gwe waddewo butagabira mu kamera abagabira mu kamera baleke kasaabira bakola mulimu gwa Mukama kuyamba ogwo mbadde nkugamba Maama Fina yampa ssente nagwa n'eddalu ngamba sente sizimenyekedde simaze tambuza buugi kugenda ku nayifu kukirira kudda ku baniyasi kugenda ku union nakwata ssente nazimpa ate zitali ntono naye ng'omukyala ampa ssente ewuwe empakinzewo emmoroka mmeka akukuumira ankuumira naye nga ssente zemusaba kumala kizibu kyange kati gwe najjawo omuntu alinga Maama Fina yakuwola buwozi yakuwa buwi taata wange kyeneewuunya era mami nakimugamba namugamba Maama Fina Allah akuwe lwaki nze nafunako ekizibu kya mitwalo 3 muganda wange omu naŋŋamba tunda emmoroka oyina emmoroka nnyingi tundako emu omale ekizibu kyo naye nagenda owa Maama Fina nga njagala miliyoni 4 emmoroka yaziyina ebyapa byange ebyamataka yakola ki natagamba nti tundako teyaŋŋambako nti oba yisima kankufunira omuntu akuguza gwogutunza emmoroka eno oba omale ekizibu kyo era namugamba mami weebale nnyo weebalire ddala okitegeera bulungi naye nze katono nnyo kensobola okugamba abali ku TikTok okumanyi TikTok ennaku zino yesingako abantu abangi gwe wenna ng'oli eyo ng'owera Maama Fina byakola tebikusanyusa mu blocking ojja kulemesa banna ate beyaliyambe mulemesa ffe gyokoma okwogera kino omuntu atukesa naye neyeekoowa nagamba kati sente kanzikyakalemu kanzikolemu bino olemesa abantu beyaliyambye abantu abali obubi bangi abantu abali mu bwetaavu kati essaawa zino abaana baddeyo ku ssomero abantu bangi abanoonya school fees z'abaana zaabula naye ogenda kwogerera omukyala oyo oba newaataba oyo kale oyogera omuntu yenna oba olemesa bano gw'oli bulungimu mu kubeera obulungi tekitegeeza nti buli muntu ali bulungi andi n'abantu bemulowooza nti bali bulungi tebali bulungi
ojja kwesanga nga ndi bubi naye nga sijja kupira kasimu nti mpaye emitwalo 10 ate fe abantu ojja kungeya ate abantu Amafina agenda okukwata omukyalo alina kirungi kyalina ajja kuba kati tugeze nti akwadde miliyoni 3 oba 4 oba 2 akusange muli bantu tajja kinyegako kati gwe yali akigambyeko nti ampa ssente kweno luutu eze Dubai eno luutu eno gyazze nga toliiko esembyeyo yali ava kutwala swabula nayitirako Dubai nga alina ekiteeteeyi kyayagala nemugamba mami siina ssente za tiketi ate wano nkweyo njagala kudda ewaka yankwatira $7 amanyi okubala amangu balamu $7 si nkuwoze nali njagala kutambula yali yagala nzije naye naye ennyonyi nga ebifo bijjudde atambula mu first class ennyonyi ekifo twali tekuli nanga kati isima zizo sente ojja bookinga tiketi ojje weeyiyo gye $7 sirulimidde sirikoze eki kati omuntu ku TikTok kuba nange ono namuwadde zino isima buugi ebya kamera biba bya kamera kati ffe bubuuza ku ffe ebitali bya kamera bisika nga si bya kamera exactly tusaba mukama Maama Fina akutuwaire omukisa tusaba video zonna ezigezaako okudiisinga oleme kutazira oleme toziwuliriza ate mukyala mugumu nnyo namukubira wano ku bya Asia negamba mami ebintu nga bitambula bubi naye togwama yangamba isimu obubusu tulwana ntalo za bibanja ng'atoleeta luno olw'olusalosalo omukyalo oli mugumu ate saba Allah mugumi yangamba isimu tulwana ntalo za mayika n'amayika atoleeta akakatalo ka Asia nze Katonda ate nga ddala kituufu ekiraba zirwayo luntutte yansekeera busekera nange yaseka gamuganga musaasira munaku 2 n'enkogga yakubera nga ndudde okukulabako nga tuba mu kuziika kuba bayiza kamubaza ku kya Asia kyatukwera ku Asia bambi weebale nnyo yakubera nangamba mukwekayo mukuziika naye ndudde okukulaka wafaana twali tugenda naye kukuziika ali apadde program ng'agenda nakumpiikinga wano yangamba gwagenda n'okunvuga kanzije tugende tuziike naye nafaako program awo nga ate teyali bulungi gamba owaaye n'abireka ate kyeyakola kyo tetumubanja ge mazima kadde Maama Fina ogenda mubanja Maama Fina ne waafa kati essaawa zo tewali nsi kyemubanja gwova ku muntu si minisita talina gundi yonna nti bamuwa gundi naye nga buli muntu gwakaabira tulinawo baani bamaama Jeneti tulinawo ba prime minister baani ng'ate bo balaba bo gavumenti ng'ate sente bazirina naye wala ya Mungu terigulirira sababu yami nga teririmu mukazi Maama Fina oli waba tamusoosezza ate sigwasembyayo ate njagala bagamba kino nkyogera ku kamera Maama Fina si mugagga mutima gwe gwe mugagga senga Maama Fina ali mugagga senga wali wasule simatugga senga asula mu kalina ya myaliro 10 neja naye si mugagga era mwabadda ngabali oli mukazi mugagga si mugagga naye mutima gwe mugagga mukyalo dona wanga na miliyoni nga jasigaza mu bulamu bwe asobola okukwako emitwalo 8 n'asigaza 2 Maama Fina so nze kyemusabira kiri ekyo tumuwangaaze omanyi buno obukadde bw'omukyalo omuntu akaddiwa nebakafulumyako naye takumusana gw'okumakya vitamini C netumala netumuzaayo bintu byakuwanga kyensaba ate sinaffe atulabeko nve wano wadde sina kyengenda muwa ngende enjoze ku gomesi ye tino gomesi gyenjoza ya maama ono nze kyensaba Mukama muwa obulamu mwangaze n'omutima ogwo andi naffe tumukoppereko byakola gwali eyo ng'olinamu akasente oba Mukama ajja kubulesinga mu maaso ofune ku ssente okoppe ebintu bino omukyala byakola naawe oyambe ku bantu abatalina ebyaddala tuleme okwekwasa gavumenti olw'okukabirira gavumenti yo weeri wabula webanga tukyodde tuyamba twekolemu omulimu tuba tetuyekedde gavumenti wala tuba tuyamba muntu atakola ki atalina ate SB4 okugaba guba mutima ate okugaba sigamba nti olina kubanga olina nnyo anti tali muntu yali ayavuwadde lwakugaba buli wogaba Mukama Muganda yagamba emmeme egaba
yegejja. So eyo tugenzeeyo nnyo naye nga tetusobola kutagendayo kubanga ndi mutabani wa Mama Fina ate nange kati weebuze oba ani mutabani omukulu oba ani omuto naye olabika okuba gwe mutabani omukulu nze mukulu ndi muto. So anyway tulina omusajja Isma Katogo from Dubai abomukikalamulawo tubatumiddeko nnyo ala programu eyo kubanyansi tubatumiddeko nnyo tubira ku bakasitoma abo sinze ogenda obatulira banaye bakasitoma bange mwenna abo ku podium abo ku baniasi abo ku tanaha abatransporter aba wano wetwali tuyise ku kikanula kati ne tuyitawo ku DC bakikyusa kikanula kati bayitawo ku DC amanya gakyukakyuka buli mukulembeze ajja makyusa omukulembeze waliwo kikanula so bane bakutumiddeko nnyo mwenna bakasoma bange abalayini abafujeira aba Abu Dhabi mwenna abamanyi Isma Katogo buugi yenze musajja wammwe Isma Katogo buugi taata Jamal omubwati mbatumiddeko essaawa zino najjako ke Kampala manyi mumisinga akuugi mumisinga akatogo ne very soon inshallah ngenda kubanga mbatuuseeko era mweyongera okumpagira kubanga wowagira omuntu ng'olaba avaayo oba tolina kasajja ku mutima ate lwaki oba tokola ki lwaki oba tomuwagira. Tudde ku mboozi yo kikanula kyakyuka kikanula kyakyuka omumakyusa omukulembeze yakyuka yafa bamuwamba yawaŋŋanguka owaaye buli woobeera Dubai eyo wabairawo emijiji egijja omujiji we gujja nga mupya guleeta enforcement eyagwo kati oguliwo mupya myaka 2 kuba kati Dubai oba akamala emyaka 2 oba jadiidi naye abasajja gye bali myaka 5 myaka 10 myaka 8 myaka 15 kati ow'emyaka 15 amaze 15 tasobola kutegeerera mujiji guno g'emyaka 2 okitegeera kati abaana ya bamukuula ddadda amannyo tuba tetukyamulabawo kati mujiji mupya gwe guliwo. So abadisi tubatumiddeko nnyo bizinesi zo terazikolera mu Deira batugamba nti edda bannyinaffe abaaliyo nga basuubuzi luno olumi ngenda dukozesa programu zino zirabibwa n'abantu abaana abato munamu abasuubuzi bannyinaffe abasuubula basuubula obuliga obubuzi obutetete kale ne batunda obusolo mbategedde mwe abasinga obungi baavaayo ate nga bali bakasitoma abo kikitya teryakulimba bannyinaze baffe abo ab'amaduuka tebasobola kuvaawo eyo bizinesi eri international n'owogenda e Russia essaawa zino waliyo olutalo mu Ukraine gye bali akedi zaabwe ziba nzigula essaawa yonna era tebakusuubira ate Dubai yaddukayo ne gye bali bakyaliyo embeera bwetyo weebeereyo e Dubai naddala mu guno omwezi ogwokubiri akedi zaabwe bazitaataaganya babagala poliisi ebataataganya kanso yaayo tebayisa bulungi naye era bamala tubeera mu dduka naffe era obeerayo ng'okutta obuugi ogenda olaba nga bazze nozzaako lwaki oba ozzaako kuba tolina byogera oba olina ebyogera naye Dubai emirimu gye tukola tegiri mu mateeka tweyiya bweyiya erigezi kusanga omunnauganda naga nti nze nina business standing kabeera asigoola baawo ku disi gwe gambye asiba emigugu era poliisi wejja oba kanso yaayo wejja otaddusawo omugugu gwo bagutwala osegeera bulungi bati tulina ssente zisobola kufuna layisinsi zaayo layisinsi zaayo bazikola ki baziseera e Dubai okolayo bizinensi owa saaluuni yekka asala enviiri n'okuba n'emitwalo 2 egyaddiramu bwebukadde nga 2 kati muntu kyakola saaluuni ng'alina obukadde 2 kati eri munnayuganda okuleka nga abalira wala nnyo asobola tekamu obukadde 2 ng'e Kampala yanoonya ssente ku bukadde 5 azimba akayumba dde osegera kyovola tubeerayo ne tweyiiya gwe bakutte ne bamukwata asavaivinze nga nze kuba kati ze emyaka nga 7 gyendi maze emyaka 7 mwokoledde bino mbikoledde kati kuba kati oba bala emyaka 7 ojjako emyaka nga 2 okyayiga mbeera olijja dindi kati bino byonna mbikoledde emyaka 5 okitegeera bulungi
mbikoledde emyaka 5 kubanga giri emyaka 2 gigwamu ng'okyayiga mbeera okyazitad kati n'ekisaawa zino nange nemba ntandise mulimu gwo guno gw'olimu kintwalira emyaka nga 5 okutandika nange okwambalako engatto gy'oyambadde bwe mba nze sigiyina muganda wange SB4 ati mukubye nnyo otya naye wakuba wayanguwa mangu ozuukuka okuva eri gye wali n'osala eddiiro n'olokoka naye eri gye wali SB4 balapeta nga tena bafuuka mukulu wange eno wa Maama Fina ate wasooka kugira neŋŋamba ye mugutu kiguno omanyi ffe tubeera ku social media naye ngenda okuddamu okulaba nga ate ozaaliddwa neŋŋamba omuvubuka ono ng'abala kati weevuga oli mu kawundo nagivuga mu luli esizikola ogitulamu banga atudde mu Mercedes Benz SB4 bannange myaka 5 mwekoledde bino myaka 5 mwenkoledde bino nayo ne gyennimira waliyo naawalalalala nga womanyi wofuna miliyoni 10 ozikolamu ekintu ekirungi ziseejalabya si kuba ndongo sigenda mbivulu oshegera bulungi Maama Jamal alimu akinya Maama Jamal simanyi we yakikola naye nga alimu akinya alimu namba emu namba 2 namba 3 namba 4 esibu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abavubuka abali eyo abafunye akasente abayisiraamu tusaba bafune mukisanga guno naye bantu balina ofuna omukyala tubasabire bafune omukisa basinga Maama Jamal ali antaataganya osanga kati senga namudduka kusaana bigabanyamu oshegeera ampa emirembe abakazi mulekeraawo okucunya nnyo abasajja tubeera tubaagala naye woncunya ennyo ngamba waayi kanfuneyo namba 2 gye naawummulira kati naye ate naye ogenda okuddukayo ng'ate wavudde mu sefuriya ate wagudde mu kyoto okitegeera kaakati Maama Jamal ndowooza abantu gye bakulira naye bazannya abakadde abaamukuza kuba nze siri nnyo mwangu nnyo nange naye sebo yankwata bwati nanyweza amanyi okukwata ekintu kyo n'okinyweza kubanga era nali nga nkyali muno nali simanyi nti naalinya ennyonyi era eyavaako akasumuluzo okundabako naawe kati ndabamu twava dda mukyala wange weeno nga nkyalina mu byange nkyavuga na takisi nze mbadde mmanyi nina mukwano gwange omu nina mukyala weeno olwagenda ku nnyonyi eyo n'abeerayo emyaka 2 n'afuna eyo ekijuujulu kati abantu abasinga ne bagiyuyawo kati abantu abasinga mungu yamanyi abantu abasinga nange era nga mukwano gwange mukama atusonyiwe ndudde yali mukwano gwange ampagira ng'ate buli wajja puleti 10 puleti 5 ngampagira ngampa ne tipu naye kamukubiriza abavubuka oba abasajja ffenna waba Mungu akuyambye n'ofuna omukyala nga wamukisa nga gwe wafuna omukyala wo n'oba okoze ebyekiyaye byonna toweerabiranga nnyo mukyala wo olina omumujjukira kuba ye mmanduzo ekufudde ki kyokola ki kyoli SB4 wiwa tonnaba kumanyika nga tonyirira bwotyo naye mukyala wo abeera bize ku mirimu gy'akola naye afuba okulaba ng'akola ki ng'akunyiriza ffe tetumanyi oba gwe weeyoleza engoye ewaka naye wakyuka okuva wakola ki ati kwadde example osobola okubeerawo nga omutima ogamba ono ankuba manyimavu naye wenzira eri zamanyi kyekola ki kyendiko naye olaba ng'asobola okuba nga n'akunyiriza n'olabika bulungi so oba ovudde ne mukyala wo kati ze nava eno nga mukyala wange mulese eno naye we natuuka eri saamwerabira nemunona nemugamba jangu tunoonye sente okitegeera najja naye nambeerera mulungi naye waliwo ice cream we twajja gwe yampaako Maama Jamal sebo ice cream oyo yali mulungi ennyo wenzirira Dubai nja mukutwalako omugule wenzirira Dubai nteekwa okudda okununa kwa ice cream ojja kudda naye kati Maama Jamal yavuddeyo tagenda kuddayo
ajja kubanga ajja eyakuwoya ajja kubanga ajja n'asuubulako obuntu n'addayo kuba kati eno tubadde nga tetulinayo bizinensi kati nga wenzija kinkosa nnyo kati bino mbikoze naye byetaagako ka bizinensi akabiriikiriza naye ate temusobola beera eri mwenna ne mufuna eno omukozi oyo muba mumuwadde mulimu kati twetemyemu ekiwayo ekimu kisigaleyo mu bulungi mu mutima mulungi ate Jamala alina okusoma n'abaana abalala abakulu babadde batumiisinga okitegeera li twali mu mbeera nga tupangisa tukyali mu mbeera yakulinnya takisi yakulinnya booda Allah agitugjeemu okitegeera bulungi tukoze kati kabeereko naye abeereko ewaka nga nange wenvaayoko naye wajjayoko bwe tutyo ne tukwatagana mu mutima mulungi si kugamba nti kusika mugwa. Tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nga tumbawumba ennaku zino batugamba Dubai si nnyangu emirimu gyabula tubaddeko ku ennaku ezo najjayokko nga buli mwana akaaba ba agenti babba abaana ne badduka buli muntu agamba emirimu Dubai gyabula kyokka wojja ne Uganda buli mwana akaaba agenda Dubai magezi ki gosobola okuba ku munnayuganda ayagala okugenda e Dubai okuyiiya obulamu? Amagezi gwensobola okuwa bannayuganda abali wano ngayagala kugenda Dubai sigenda bagamba waliwo bwendaba Dubai muliro ekisooka mu nsi buli muntu alina omukisa gwe kituufu nnyo gw'oyinza okugamba nti Dubai muliro ate gwe nojja n'akwanguyira ebintu byonna byonna n'oba okola bizinensi kuba kugezaako nawe SB4 wali otandika eno agamba kangezeeko njagala kubeera nga gundi okitegeera bulungi so muvubuka munnange oba muganda wange oba mukwano gwange toggwamu maanyi Dubai embeera eriyo ebeerayo yakaseera buki buseera ekyuka sawa yonna era si bwetu wetwali naffe twagendere nga batugamba kyekimu tya Dubai ekiriyo mwe mujjidde twali tukulira bwekiti sente zaalimu ne woba oli mukozi era osobola okukabayo kyokoze eki kyokamyemu okitegeera bulungi so toggwamu maanyi kola buli kimu ogende mu Dubai ng'olina oli makubo matuufu omulimu ojja gufuna Mukama Katonda anaabakoze eki akwatiddeko nga toboola mirimu waliwo abaana abava eno SB4 fe abalina bed space bwe temulabye bintu naye kati fe abalina bed space e Dubai tulabye ebintu gwekimanyi omwana ajja ne bamukuweereza nga yajja kunoonya mulimu n'azuuka ssaawa 5 okunoonya omulimu n'amala okulya emmere ogimuwadde butagiguze yabwereere omukwatiddwe nawe kapuleti kakatogo olyeko tamanyi nti weefiriza ddira mu 10 gwe mutwalo y'ogumuwadde gwabwe n'amala okulya n'asula esowaani mu sinki bajoze Mama Jamala ayoze okitegeera bulungi nazuukuka ssaawa 5 naddako ku WhatsApp ka wifi ebeerako mututeeko esi nga teriiko okitegeera bulungi oyo naye n'akugamba nti Dubai ekola ki eyokya naye nga gwakulaba gwe abaddeyo gwalinga alandiroodi we alubaabu we alaba okera ssaawa ezo n'okwata puleti z'akatogo n'odda n'ogenda n'otambuza okitegeera bulungi so abazadde mbakubiriza mwenna abaana mubayigirize okukola mubayigirize okukola mugyeewo okukuza abaana obubi fe abaana bammwe ababa meetinga nga bakuze tubonaabona nnyo tuyita mu buzibu bunene nnyo okusobola okutegeeza omwana wo kyalina okukola so senga omwana wamujja mu buto nga nze banzija mu buto nti entuuyo buli entuuyo we zijja kwe kufuna naye abaana abasinga baagala byakakeeka ayagala agenda afere SB4 amukuba akalimi amwekyamuwa bwe bali abatukuba tugiyita mundu oli najja nagamba munange onansonyiwa siinaako sente zikola ki siinaako sente za metro n'okwata ddira mu 10 n'agenda n'asolooza n'afuna ddira mu 10 n'adda mu ddeeka nga ye gwe yagufuula mulimu gwa kusabiriza onaasabiriza paka ddi saabazadde tuyigirize abaana okulaba kuba nange ndi muzadde nina abaana aba P7 abatudde P7 babiri ng'okuzizza sebunkuzizza nina namata shirati mulabye nkuzizzaako nina flower kalo
nina Rayani Bwanika, nina ne Jamalu Makutumu Bwanika. Yo Makutumu isibu so ndi musajja wa buvunaanyizibwa era omuntu ayagala famire ye awo bakadde bekitiibwa awa ne banneyibba abanninanyeewo ekitiibwa so okweyisa obulungi mu nsi nakyo kinene nnyo okutwala ku leve ekola ki eddako singa nali seeyisa bulungi SB4 tewali mpadde budde sikugulidde mafuta mbadde sirinawo byange SB4 wuuna atuuse okitegeera bulungi so tweyise bulungi bino ebya social media abavuka batagala kukola abavuka badda mu kuleekaana obudde ne mumalira mu betting ne mumalira mu politics mubiveeko mukole obadde ku kyokunyooma emirimu mu Dubai omwana ayinza okujja ng'abadde akolera emitwalo aga e Uganda n'omugamba ali waliwo omulimu namuyinako talina visa mufulidde omulimu gwa miliyoni 1.2 aga ali ku kale 2 nangamba anyongereko eddira mu 3 nja kukolera lukumbita nemugamba wangi namugoba kiro ekyo obadde okolera tokola tolina mulimu ofunye omulimu gwa miliyoni 1.2 aga bakugulira emmere bakusuza olabirira omwana atya ogamba kwongereko eddira mu 3 gwenkuwadde munnayuganda munno mukkiriziganya olulimi gwogenda okukolera ayinayo omwana gye bali bannayuganda e Dubai nga balina ssente afuna omusalade wa 8 yakola alina famire visa ayinayo omwana ayagala omulabirire akuwa ndira mu 1,200 n'ogugaana omwana yagugaana naye ng'ate agugaana visa ye yaggwako ali mu university okyegera bulungi era byamulema yalinnya dda yakomawo dda anyway tuyige abavubuka obutanyooma mirimu exactly omulimu gwogenda okugaggaweramu nawe togumanya tomanya ntandikwa yakugaggawalako tomanya mukisa kakuwa example mu buvubuka nga nvubuka natema ennyama ku butcher emyaka nga 8 nga ndi mu Kinjaaji ku Ntebe Road naye nga buli wiiki ekitono nnyo buli wiiki nfuna amagoba miliyoni 2 miliyoni 3 ewiiki saasobola kugulako wadde tampeko y'akataasa ka ttaka zonna nazikyakalangamu nali sinabafuna maama Jamalu nikaani yajjo nikaani yajjo gye bazimbe nga ngeze e Dubai yajjo jjo sekukuwa enkulidde awaaliwo omunimiro ku nikaani so wachakalanga kugenda kwa bulisto zino gundi ina kasolare ngojiwulire eyo eroyona bali bagiyita waliwo nga kirabu waliwo nga katale bali bagiyita success waliwo ka kirabu kalingaawo ng'olali okyali mu kyalo olaba ali tonnabazaalibwa kituufu kulaba oli kitojjo naye nga gye tukyakalira sente tuzipangisamu mamuluka okyegera bulungi ng'ovuga n'otugenda n'opangisa bayika n'odugaza emmeeza ebikyalo ebijuju n'ebikubeerako okitegeera naye essente nze yali luli nga nfuna natuka ekiseera embeera n'enkwata n'entunda obuugi olaba mukama mwampeeredde muddira mu 5 naye ziri ezaalinga ennyingi saazifunamu kubanga minzaani yafuuka minzaani muntu akimye kiro 3 omuwa kiro 26 esebo nga kyemukola ate ogwo omulimu gwa minzaani nagwo gwetaaga puroguramu yaago tusomesa abantu era ze ngenda ku bukyo ogula ennyama nenseka nengamba nabaana akyokola tukuba otekako ejjinya nga kilo 5 nolaba kilo 5 gundi namba nenkuwala ekikya ya minzaani kuba nagibeeramu ne tubba abantu naye mbakubiriza mwenna obubbi gamuza bwe yagambye teri mubbi tolya muntu agenda kubba muntu afune sente wala yamu n'afuna sente n'ozimbamu akayumba kano okalaba amasannyalaze gajja genda gakomewo kakwata omuliro nga sente zivudde mu bubbi twabba ennyama minzaani twabba ennyama nga nowakiremu mubaka akatereseko akafu gulamu ate situmubako gulamu 10 okitegedde bulungi era nze ngenda kubukya z'ennyama nentunula oli ngaagira nemugamba laba nze nkwatamu bukwazi mbayo zino kilo 2 kubulako gulamu zibwe ziti bantu twatuuka nga tuli be expert anyway program eno kiyigiddemu kiggwe ali eyo
kyensinza okuyigamu nti omukisa gwo ogw'okugaggawala tekitegeeza kukola nnyo okugaggawala, tekitegeeza kubba okugaggawala. Tolina kunyoma mirimu kubanga Mukama yakutegekera okugaggawala oba okuba obulungi nawe tomanyiiwo, olina kunoonyawo obunoonya. Obulaba ate wofunawo tolina kujaajamyawo. Tuyige okuwa emirimu gyaffe ekitiibwa, bakama baffe tubawe ebitiibwa. Andi mulimu gw'oba ofunye gufeeko. Omukulu natunda buugi n'akatogo mu Dubai omwo ne bed space, agala bed space mu Dubai eby'okusula naye bwe bijja nga kiri kyekibifandinga. Obuugi n'akatogo ye main issue. Gana mayumba kuba abapangisa basenguka ne bagenda atakuba kusasudde, ate mupangisa we Uganda we Dubai abulawo kiro tagamba ogenda obote okuva mu buugi nga bagamba ate Dubai bimanyi tetubeera na bintu ti dining na gundi oli abeera na keesi ye akute keesi ye agenze ate gwe w'ennyumba ayagala omusasule. Kitegeeza obuugi n'akatogo obutanda buli butya akawagulu kale mu mmeka? Akatanda akawaggulu ekitono nnyo kali middira mu 4,400, akawakati kaba muddira mu 5 ku 600, akawansi kaba muddira mu 7 ku 8 paka ku 10 omwezi ye miliyoni emu just kyosasula katanda wosula. Dubai eri expensive naye obeera ng'oli mukozi osobola okufunamu kati tolaba nange mbeera wano nina address e Kampala eno gye bayita base e Dubai ninayo address tiwojja e Dubai onsanga wano. Kati tugeze nti omwana afunye omulimu gwa 1,200 ng'asula mu bed space akikolaali. E Dubai ebo bakigonza. E Dubai wafuna omulimu gwa 1,200 mukama we yalina okufunira accommodation. Okuleka nga byokola bya part time. Waliwo abaana nga yaye tayagala kugenda eri mufuga nnyo. Abaana beeyiiya waba muwala bimanyi beeyiiya balina amaduuka gaabwe agakola emisana n'ekiro. Eno n'akolayo emisana ate n'eri n'akola. Kati oyo ye amanyi ye engeri gy'agattamu naye nga Dubai wofuna omulimu gwonna ne bakuwa employment mukama we waba akuwaddira mu 1,200 waba talina accommodation alina okuteerako ddira mu 5 bwe 1,700 ez'okusula. So gundi zino bakyazigaba employment bazisalamuko abantu abamu bazibawa kyasi kati kwata bukwasi ne bakuwa naye abaana bangi bagenze mu overstay olwa employment oba olwa visa status ate abaana tebayagala kudda waabwe oba bakolayo ki oli agamba tisikambere mu overstay nenga size Uganda naye eyokya si nnungi naye bw'obanga wategekamu ng'era weeyisa bulungi nadde kati nze ennaku zino naggwamu sinadde 10 era SB4 oba ogenda kunjo kyayeeta kyokanga temanyi gwogenda okunjo kyayo SB4 gubanye ne Maria ngenda nayo SB4 ogenda kunjo kyayo kubanga kubanje Maria waba waninjokyezera wano mu kamera mulaba mutya umaru mu kamera oyagala kunswaza kwate muno nga mulimu 2,000 kwate muno nga temuli yadde ekyo ate muno nga temuli SB4 yaninjokyeza ayokere ku simu SB4 Media Tuggussa Enssonga programs zinga zino tuzaagala nnyo kubanga gwe omuvubuka ali eyo nze tuyambako okukoperamu ebintu ebimu ne tubiyiga. Twagala mu myaka ng'ebiri wena kyolagawo naye gwali eyo atulaba ogambe nti naye ku programu yo wakyaza omusajja atunda akatogo n'obuugi mu Dubai kwe nayigira kino nange ne ntandika. Abasinga obungi emyaka ejjaffe gyakujjukiza nti obeera ku akawunti n'akasente olina kukola kino. Abasinga obungi tuzirya bulya n'okubira SB4 mpaka mmotoka yo njagala gendako Masaka waffe mu kyalo mmotoka gy'ompangisa akanya Masaka kugenda n'okudda enywayo emitwalo 20 ogenze muzeeyo omulekeddeyo ekyetaano ab'oku kyalo bakwame n'emmotoka bamanyi oli mugagga bagulidde omwenge okagamba olukyalo lumu n'olona emitwalo 50 nodde e Kampala ng'ate ezo z'oyonoonye ozikoledde omwezi mulamba ozisavingidde omwezi mulamba zigweddewo mu lunaku lumu. So abavubuka tulina okubala ennyo tulina okwebereramu n'okukola ennyo n'okukola emikwano egigenda okutuzimba tuleme okukola emikwano egigenda okukuzza emabega.
gino emikwano titugende mu bbaala bweti leero waliyo comedy night eri luli waliyo gundi tugyebalamye yes nagyo tujagala naye tugiwa obudde butono nnyo okusingawo n'okola omukwano ku isima ajja okukugamba nti oliwa tindi gundi wagenze kukolayo ki ti nawerekeddeko omukwano gwange nayo girlfriend tidde ewaka emikwano tetujagala obula tegye gisobola okutuyamba n'okutujja ku leve gye tudemu okutegera ku leve endala so emikwano ng'egyo tugivaluwinga ennyo puroguramu eno gwe kansube nti ogina kyogiyizeemu kyoyizeemu kiteeke mu nkola okitandikirewo kati andi okitwale nze muzukulu wa Kabajja kuluisima twagala okukwerekereza Maama Jamala mutulabire kamutumireko sina mutumirako oyo mukama wange oyagala kunsuza abweru ye manager oyo mukama wange wayo bagambo obusembayo Maama Jamalo nkwagala nnyo naawe okimanyi nsaba mukama Katonda akunkuumire ebikusoomooza byonna nsaba Allah abikuggyeko akuwe obulamu obulungi ate akugumye olw'omwana wo gwe weetikkira obwereere n'omuluuzinga Allah yagaba era yajjawo ekirungi nkyaliwo amaanyi gakyalimu waba yajjawo omu atayinza otuwaki abalongo eri yali bulooka yeyavaawo akatiba kasigalawo n'akuba bulooka oyo waali so nkutumiddeko nnyo Maama Jamalo nentumirako muzeeyi wange anzaala bamuyita Bakali Mayanja mwagala nnyo nentumirako maama amukuuma Maama Shakira webale kuuma muzeeyi waffe senga siggwe ate senga muzeeyi waffe taliiwo so tunawe tukusaba Mungu ebikusoomooza byonna Mukama abikuggirewo ate akugumye nentumirako abaana bange abaana bange basoma bulungi omu yafuna 11 mwana nafuna 17 second grade so mwebale kusoma baana bange mwebale butanswaza mwebale kunzizaamu maanyi nange sente zibawerera eziva mu buugi ne musobola okusoma obulungi nsaba mubeere beetowaze eri bakadde bammwe n'eri abantu ababa bali nammwe nga ffe tetukola ki nga tetuliiwo mwebale nnyo mwebalire ddala nentumirako jjajja Maama Joani jjajja Shirati abeera n'abaana baffe nga tetuliiwo omulimu gw'okola gwa ttendo tegusangika omwana nga toliiwo ffe tubeera ne baganda baffe n'ava e Dubai n'addayo nga tagenze kulaba ku mwana wo tubeera ne baganda baffe abali muno n'abeerawo mwaka gumu myaka 2 myaka 3 nga tagenze kulambula mwana wo naye omukyala maama tukweyanza weebala omulimu gw'okola omulungi ddala nsaba Allah akukuume nsobole okukuleetera omuganda agamba kiri mutu kimanyiwa nnyo nsobole okukuleetera ekirabo ekyo ng'okyasobola okikwasaako emikono ebiri kyenkutegekera ate nange nsaba Mukama ansaasire nfune omutima nkujjukire ku kyokoze bayita bwe namuwa abaana abo nga bato kuba tubadde mu kuyiriba kunoonya ssente wano na wali naye omukyala oba tumuweereza sukaali oba tetumuweereza tubalaba mu social media oliwo oba tuwaayo buyambi oli naavaayo n'akwabya tavangayo so maama nkweyanza nnyo jjajja Shirati esseguku awo nga ku Nikaani Maama Joani nkweyanziza nnyo ndi musiimu gy'oli Mukama Katonda kuume na mwenna bakasitoma bange mwenna ab'e Dubai mwenna mbatumidde kambalekere n'ennamba omuntu alina ebintu oyagala kutikka bintu kuva Dubai oba kuva Uganda nagwo omulimu ssebo ngukola mpatanya wano na wali so n'omuntu ayagala okugendako mukolerako ko wootuukira so mukolerako visa okufuna visa tiketi bed space njina watuukira ne muyambako oyo paperwork enamba yange y'essimu eri +971 52 1814 712 yeri ku WhatsApp kunfunira isima katogo buugi oba oli mu America weina kye weetaaga e Dubai oba oli Canada jangu nkotakitingako ye namba bijja kutuukako mu mutima mulungi. Okay, tweyanzege twalina omukulu Isma Katogo buugi abamuddeira abo mwenna mbatumiddeko nnyo abawagizi be bakasitoma be
mwebale kubanga musajja mumuwagira ndokizaamu amaanyi okubanga owagira omuntu nga alina kyalagawo other than okuwagira omuntu nga talina kyalagawo akatarekeka Maama Fina nkutumiddeko nnyo okusembyayo kabadde kakodyo omanyi ffe mu ddiini yaffe y'obusiraamu omuntu wookula otandika okunoonya bamaama ababo ne bataata Fina nkutumiddeko nnyo tukwagala nnyo weebale kugulira mbadde sijjanga kwebaza nakubira simu weebale kugulira muganda wange SB4 n'omuwonye omugegedde gw'emmoloka ngaagira ali akwasizza ekisaka njagala muwa ku zange naye wamponya okumpu nedda ssebo wamponya omugugu weebale mujjamu eri aliya gye yayina oledi modo kyenjagala okimanyi weebale nnyo weebalire ddala mami weebale nnyo weebalire ddala okugulira SB4 emmoloka omulimisa eddaala era namusanyukirako ekyo kimanyi kubanga omuntu oba tosanyukidde ku munno ng'afunye ekintu ekirungi oba olina akasajja ku mutima nakukubira essimu ne gamba mami weebale nnyo wamu ne maama Jamalo nakubira ate ne tudde wa SB4 ne tumuwozaayoza alhamdulillah era gyavuze najja okunzijako eno interview mami weebale nnyo kyansaalwa ngenda kuddeyo nga sikulabyeko obudde bukubuze obumiitinga ne kantume SB4 ayinza okuba ye akutuukako SB4 sebo gamba mami isima ayagala kuddayo Dubai nga zo kulabako tugenda munoonyako kandabe wali munoonyeza tuna munoonyako nengenda ne mubuuzaako oba wakunjokya nanjokya waba si wakunjokyayo nengenda ze ndi musiibu nawe SB4 okutumiddeko nnyo ne maama w'abaana ye bale kulabirira olabika bulungi SB4 oyinza ogamba oli Sweden gy'obeera era buno obugalo bumpere maama w'abaana omugambe omukulu Isima yajjayo ewaka amanyiyo era ne ice cream n'amuli mugambe aŋŋambye infact mugambe nzija kukulaba nangamba mulabire nnyo Maama Jamalo ne Jamalo ali eyo nagamba tekisoboka nagamba awulira atya so ngenda mugamba Jamalo gyali ali ku ssomero wasomera kumpi awo era naye oba oyagala omulaba kutusobola okgenda n'omulabako tebanabava bakyali ku ssomero. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzeege programu ebadde nnyuvu nnyo nnyo naye nga tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Programu zinga zino tuzikuleetera gwali eyo tuziyige tuyifune kye tuyigiramu gwali eyo programu eyo gyeyigiddemu kiggwe omuvubuka. So awatufollowinga tweyanza nnyo bwenga tunaba tufollowinga genda ku YouTube kutusinziira nno ku YouTube searching SB4 Media Tuggussa Enssonga o subscribing YouTube channel yaffe eyo olina akapeesa ka red kuliko ekigambo subscribe kanyigeeko tulenga ate tutambulira wamu ku TikTok kwetuli era kuliko SB4 Media Tuggussa Enssonga donti programu zino ziyitayo ko buyisi katini nnyo enamba zibera ku YouTube ne ku Facebook kwetuli nakoso okutufollowinga SB4 Media Tuggussa Enssonga. Wumalu ne Kamada baliko kamera Albert ye editor waffe tweyanza nnyo abatuteekamu akasente mukuziwa tweyanza nnyo tweyanzeege bera bulungi weeraba Bisanga ya ku SB4 Media Tuggussa Enssonga.